Bafani b'endongo ya Uganda tusaba bongera okuwagira abayimbi ba Uganda yatuli bangi nnyo batuwagire ngaffe kati ngaffe ba big three batuyambye nnyo tuwanikayo n'abayimbi abato babayambe abayimbi abato abaliwawo n'abayimbi Tomdee babawagire nabo bakube Tomdee ndi muto ku ba Vyroota ba Asiimye Vokoz nkugamba abayimbi babawagira no omutaso ne mu myaka nga muto Vyroota abayimbi bato ku gwe nkugamba abayimbi abamu ku bato abaliwo abayimba obulungi. Owaye Biswanka kiri kitya Alisede ya man bitambula bitya tukusanze wako pozinze endongo etambula tesofa endongo etambula mpola 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 tugezaako tugattagatta buli kimu ekisoboka Biswanka gemanya omu ku ba big three big three abasooka baliwo ababiri bojjeko big three gwe Biswanka anti kati eno generation mpya n'aba big three baayo Inze alien ne Fik Gaza feba big three oshegeera yamani alien Fik Gaza ne Biswanka feba big three nga ulaba kamili Bobby nani kati abakulu bali walesewa ba Vyroota n'abalala badingana abo anta bali ba Mr Parody ba Mr Parody ko tujukire wa Bobby Wine anti kati wira kati generation erinda nene yaffe kati ne yaffe feba big three alien Fik Gaza Biswanka oshege kati abalala badako deni we bali awo Asiimye Vokoz bani bali mu generation kyabo anti wira bali mu mpya wabula be bani be ba Mr Parody baziza mani kadi fe inze alien Fik Gaza beba Kiboko boys aha beba Kiboko Depende. Sikuzalawa. No, sikuzalawa. Nkugerageranyira nawe ne ubo tunuddemu obiraba. Nomanya nti kati ngawe bali Bobby Wine Kamili bebe beba big three. Kati abayimbi abo abalala bebali Vyroota gweyogerako mu bapya kale gweyogera kali mu kika ky'aba Parody bani yaliko mu sikugambye nti sikugambye nti oba Vyroota kana balala Oshegeka n'abalala bonna ba Asiimye bani abayimbi bonna abalala abakabi abali wawo tebali mu league yamu kati feno ba big three Biswanka alien ne Gaza efe ba big three yamani omuntu owagira Vyroota n'abalala bozalaye sikuzalawa lwaki ogamba nti zalawa nkubadde kugeraageranya nga unalaba generation eri enkadde agenda kuwulira ati era ayinza kuddamu atya nkugeraageranyiza lwaki owabya abantu generation eri enkadde neyaffe kati neyaffe empya ffe ba big three kati bano abalala abayimbi abalala abalimu mmwe bali abayimbi abakabi oshega sikubazolera nga bogamba wabula nenkugeraageranya nti we tuba tukigasse ne bali nga bwe bali Bobby Wine ne bali ti babeera ba Mr Parody oshegeera abayimbi abo bwe bantu sikuzalawo abayimbi bonna bakabi yamaani kati mu ba big three fa abaliwo katugeze kati alien yabaani nno si abanga bebe kubanga kyali nnyo wa bebe Fik Gaza yabaani Fik Gaza abeere Bobby kuba bewalana nnyo ne alien kati ate nze Kamili kati nze ate era ne oba otunuddemu alien asingako ku myaka era bebe asinga Kamili ne Bobby emyaka Biswanka bino byogera wesiga ki wesiga ki singa bigwa mu matu g'abakulu Fik Gaza na alien skin nedda bwe kiri bw'oba otunuddemu generation empya fe abayimbi abapaba yeffe ba big three sizalayo nti oba ono wabula mugeraageranyiza nti singa oba ogambye nti ba big three bali abakadde otunulamu alien abanga bebe kubanga yekyali wa bebe Fik Gaza ngambe yabeere nga Bobby kubanga era embiranye balina nnyo ey'amaanyi wakati nga olaba bebe ne Bobby embiranye yali y'amaanyi nnyo kati nabo wekiba nze Kamili osegeera ndi awo bwentyo yamaani abantu bano bonna bw'otuuka ku big three enkadde gye twogera kale gye tukomparinga n'empya big three eriwo buli omu agamba asobola munne abasajja bano bw'oli mu kwegeraageranya nabo oba asobola mu ndongo anti kati era ne bw'otunuulira zero ndaba ndi katono nga olaba ka Kamili nti kasajja katono ku bano oshegeera oba obapimye era n'endongo yange era okitegeera yamaani
kakati waliwo ekirala ekitambula omukulu batugamba nti omukulu yakusayininga naate byavaayo manager wa Shiba ankodirisa nebatugamba nogamba nti ate Shiba yakusaba collaboration kitegeeza omukulu teyakusayininga ensonga ezo zogerako kyobukatiriza ku nsonga eyo omukulu okusayininga dirisa ate nogamba nti Shiba Biswanka tabangako mu management sikiwa nti alibeera mu management top artist yenna nkugambe tuli ba big 3 top artist yenna taba mu management Bobby Wine wali omulideko mu management ye yakole iye Bobby wali omuliddemuko Bebe Kamili bali mu management kikati nkugambe ffe tuli ba big 3 ate bawulire nti omu ku ba big 3 ba generation empyambo ali mu management tekisoboka yamani kanena kuyambako mu ndongo endongo bachali banga abenjawulo banyambako ne ba presenter basiima abasinga ne bakuyamba nagamba akatukube kayimba abakozi bo ku radio namwe bannamawulire mutubeererawo jamani batugamba twagala kuyimba bookings babakuwadde ebiseera ebisinga ngani gwe nabba ssebo ne siyimba bigambo by'abantu ebyo bya bulimba palapase yamaani naye nga bookings zijjira ddala bookings zijja ezisobodde mpola mpola manager gubayita Mundu omumanyi bulungi manager Mundu wa Muna Avenue manager wa Biswanka kugambe Biswanka tabangako mu management tasuubira kuba mu management abo basajja bange nali mukozesaako yaman walikwesa mukozesa yaman so musajja wange ate nga omanyi abiseera bisinga abantu ababeera baliranye omuyimbi nabo benyini baba batera okuba nga bayimbi bwotunuulira abenjawulo notunuulira batugize Chief Medi abeera ne Alien naye muyimbi oshegeera kati ne muyimbi muyimbi nawe Justin tibyalema oshegeera obawo omuntu nga talina kasima mu buli kintu okitegeera so yagezako ku ndongo bwe bityo kali just juzi nangamba ebyo byonna bu stand kumupromoting oshegeera yanegale nangamba biki promoting amwawo bikiki nti we nabananda banga nkozeko olutalo yamaani okay batugamba ati kimu ku byabaawula kale yadde omweganye nti nno teyali manager awo wagende South Sudan no kola sente ngule piti ya milioni 3 manager notomulisa ko yadde 10 era nanyiga nnyo omuyimbi akola ta sente okuveza South Sudan bagula sikutu yagamba kati Biswanka ekyannumye yageze naye ebyo byonna nga ki buzanyo yagenze Sudan nagula akasukutu ngobo bonna buki buntu bwe bupanga oshegeera kaize mugabe sibangako mu management ate oli avuddeyo na bakiyita batya allegedly era gamade booking ya jikwata is alleging yoshegeera lwaki siyaida sente kala beera game why ne sente bazimpa byonna nze mbyekolerako oba deposit byonna nze zabeera nabyo kati ebyo byonna oŋŋamba otya nti ate mu management nga ate mugabe sibangako mu management mugambe oli anonya kuba wakabi oshegeera zingambe yanegayira biki bereramu promoting wagwanisha biki nengamba easy top artist yeno ino bako bositula oshegeera usanga Kamili nga wali wabamukanako Kamilioni wankoze boti wanvumye toina ebwe bityo kayinange bibayino okubayo nga bankayanako top artist okay Biswanka mulijja top 3 joyingiddemu abasinga ebakolanga bakozesa competition zibeera motoka tabali ensikini aparkinga ziri embi eya top 3 omulala omunene aliwaawo ja parkinga yeriwa top 3 Biswanka ati kati ebayita paradigm shift ijaja ichuli yajogerako tikatigo jako gaba bali baina ki bapakinga zitya ali na ina benzi ndoza ajako chane motoka recently nange ngenda kocha pichi oshegeera ngenda kocha pichi eno nga top 3 otambulire kuchi ku skate yama ogenda kujocha pichi waka pichi gera jocha oshegeera trading okay ngade tunava ku manager oba ku manager go wagoba twawulira mbu manager bagakola manager kindamu otegeera abo bana banonya kuba bastanti wanakala nako ne top artist ajabaja mumanya twawulira mbu yasasula collaboration yo ne John Black era nga zezimu ku nyimba zoyina ngeza Amanyi 2024 collaboration bajisasula basasula production oyo na document bichi ku katemba oshegeera zesibagako na manager kala agitwale
wabanga ye nanyiniyo. Tetusuubireyo embeera ng'eya Jeff Chiwa nti engeri gye mwayawukanye ne manager kati ennyimba corporate yazirina. Manager naawe bombo class. Omwana gwe bayita Kira oba Pen. Yaman. Yebukora bakuyambako okuwandika era mukwano gwa Mungu. Mukyakolagana naye oba Pen mukyatambula naye? Pen boy abo basajja bange ate nnyo. Yaman. Okyalina Pen? Yaman. Era kyakuyambako mu kuwandika? Nze kugambe abo basajja bange nnyo era tukyakwatagana fit. Okay, Big 3 omukulu Biswanka. Yaman. Kati naawe kati saa zino oli mu league eziyamba kubala kuba kati gwe waniseeyo waggulu. Yaman, top artist. Tusuubira okusayiningayo ko abayimbi abalala oba kalete nga tolina b'osayinze. Abayimbi we bali bangi ninawo bangi nnyo. Bangi nnyo ba Anonymous Calendar we ali awo bonna bangi. Bali kati mulikodire bweki? Biswanka gwe kyomanya Biswanka. Ate ngenda kukola ne concert okakase nti ddala ndi Big 3 omu kuba Big 3. Era kola concert Oshegera Biswanka Festival Lugogo. Egenda bayana Yaman. Wiki emala top artist kyalanga ebiri awo. Wiki emala Biswanka Festival Oshegera. Yaman. Waliko ku TV mwe mabega onogamba nti oli timu kasabuni era nti kotemesa butemeza tobera na ba girlfriends. Omuntu abere wakanga mama wo bakitawo ba muganda wo bani oba relative. Oba girlfriend wo bawuli ebigambo ebyo ngali kumpe ngakola ku TV. Andi biba byange sabuni yabawulira ate muli kimulekawo era ng'omuntu. Nawe ng'omuntu kikulekawo ng'omuyimbi. Biba byange tebiba bibye. Sometimes omuzungu agamba let people be. Oshegera. Omuntu omuleka lawa izewe kale ndi wakasabuni lwaki oba okitwala ng'ensonga. Naye ng'oli wakasabuni. Ndi wakasabuni. Ate era ntomesa. Yaman. Biswanka abantu bagamba tobera serious. Bigambo byebimu byoyogera. Abantu abo batabera serious. Era kino kibaita n'okutandika okugeraageranya career yo ne bagamba nti omwana atalina wayimidde watuufu ali enskin walemererwayo n'ovaayo ne munna naye n'olemererwayo we watuufu nakyo kiddako eri Biswanka. Anti nkugambe already ndi top artist. Kato ngambe nti ate nalemererwa egindi nalemererwa be balina okunkaanako nabo. Nkugambe omu allegedly kyebagamba oba allegedly says he's the manager of Biswanka. Oshegera akire yiminga. Oshegera alleged. Oba bwebyo so abyogera allegedly. So Biswanka nze nkugambe sibangako na manager. Oshegera. Ate ebiseera ebisinga abantu bonna bemba nkwataganye nako. Ebiseera ebisinga be bampita sinza abetwalira man. Oshegera from Father Alien yampita. Oshegera. Kabani enteekateeka kitoyina nga Biswanka this year tuli mwezi gwa kusatu tambuddeko emyezi mitonotono. What is your plan? What is your bigger plan? Concert this year nebbanga eriddaka concert mwaka guno. Yaman nayo ka concert Biswanka Festival abandi era tulina kazungu concert nga Biswanka kulimba zoyina ne wotuuse wamala okukola concert. Yaman Biswanka ngenda kukola concert Biswanka Festival naye tugenda gizunzamu nga Nkwacho Festival we yali. Oshegera tugiseke wankulukuku mu Lubiri Emmengo nayo tutimbeyo nga era tumaye tugijeyo bwe bityo. Akulaba bayinza olowooza nti byogera oli mu kusaaga. No. Obikakasa otya bigambo byo. Posta zinatera era tugenda tandika obulango Oshegera Biswanka Festival 5 boye Lugogo mwaka guno. Actually mugwakunaawo mwezi ogujja bayimbi abato abaliwo abali mu level ddala abatali mu public theory nga mwoli ani gwalitaza okukola naye collaboration tugambe in case wabazze omukisa bayimbi abo. Abayimbi yenna nze siriiko mboono omuyimbi yenna wajja nantukira nansaba kolabo lwaki mbangana nze njagaliza Oshegera kyekyo lwaki nti yenna oli wavaayo nankayanako ekintu oba akiyiza nze nkitwala ngamba ya nakikola. Oshegera kuba njagaliza kuba mba mmanyi buli omu aba anoonya ngeri gyeyisaawo. Oshegera buli omu osanga ojja ssanga gundi ng'awalampye gundi ayitawo. Tugeze ba Alien n'ayisaamu Bobby eggaali ali mu kweyisaawo. Tugeze ani n'ayisa Mwani eggaali ali mu kweyisaawo. Tugambe nawe weyisaawo kuyita Big. Nze anti ekyo kyeraga bwerazi ne bwoba otunuddemu generation eno empya. Alien Fik Gaza Biswanka biba Big 3. Okay, Big 3 Biswanka tugambe nti oli kaana kambata wetakulidde weka okuwanika gy'wewanise oba
kati ate okujjukizamwe ne ba big 3 bali abakaddo kimanyi tebasoka kubeerako bonna wamu kyamaani. Okay, ani gwe credit mu ndongo eno gwogamba nti newankubadde kati ndi mu ba big 3 waggulu gwogamba nti gundi ono yambeereddewo mu ndongo gwesobola okuwa credit kati? Okusookera ddala abafaani abawagizi b'endongo ya Uganda toyinza basuula bbali maani kozi bwe bagaana okuwagira endongo of course tewali ajja kuwagira kuba nze era omuyimbi ne wavaayo n'agamba nti oba tamanyi Biswanka era tamwagale kiinaako buzibu muyimbi munnange but fan muwagizi w'endongo abawa muwendo nnyo. Challenge gye wakasanga mujja neyo right now wano wootuuse wakasanga buzibu ki ogamba nti okubona kusanga naye bwampisa bubi ng'omwenge? Obuzibu mu ngeri ki? Kubanga obuzibu buli wamu challenge ziba mu bulamu ne mu business. Obuzibu buli wamu webuli kakubeere endongo gisupportinga nti ogiyisamu mu business eyo okuyimba kino kyanchallenge ekyalenjingamu nti bafaani sebo bawa ekintu ekyakabi kye basiima kizibu nnyo era oba olina kukola nnyo challenge ewe tojja gamba mu nze nvudde limba wadde luno limba balwagadde no wena obbawa waaka obwiki waaka omulungi olina mukola n'amaanyi. Wadde okyampa abantu b'osiima mu ndongo okungambye okusookera ddala abawagizi then owokubiri n'owokusatu n'owokuna abo abantu bangi bwe tugamba bamenya bafaani okusookera ddala in general bafaani b'endongo mbeebaza nnyo buli muwagizi yenna awagira Biswanka n'awuliriza akayimba nga takajjaako. character gyo portraying promoter omu yaŋŋambye mabega kaawo promoter ki sijja mu awolimbye Fred amutegedde awolimbye Biswanka ye amanyi kimu kyakwemoola awolimbye ttaano Biswanka amanyi kimu kyakwemoola promoter music taportrayize kimala eri abawagizi bagamba nti alina abawagizi kyonna kyekiri kumuddamu kyonna kyekiri kasita abafaani b'endongo bagiwagira kasita abafaani bagiwagira oli promoter onoonya linnya kati ng'obaako nekyo ŋŋambayo nze faani gwe ŋŋamba gwe mpa ekitiibwa nze erina omuwagizi w'endongo muwa ekitiibwa. bagamba tolina mpisa oba obubaka obusembayo nze baani abagamba bantu ki mulimu ku bafaani ababoda mbabako abasaabaze anti olumu ntera ovuga ku boda kati abavuzi bya boda olaba nti ebiwozi bya boda ababoda sokujja n'akulimba ekintu nga naawe okirabirako ddala. obubaka obusembayo Biswanka eri bafaani bafaani b'endongo eya Uganda tusaba bongera okuwagira abayimbi ba Uganda yatuli bangi nnyo batuwagire ngaffe kati ngaffe ba big 3 batuyambye nnyo tuwanikayo n'abayimbi abato babayambe abayimbi abato abaliwawo bayimbi kwegamba kale abayimbi abakabi onna abayimbi Tomdee babawagire nabo bakube omudimi muto ku ba Vyroota ba Vokoz nkugamba abayimbi babawagira no omutaso ne mu myaka nga muto ba Vyroota abayimbi bato ku gwe nkugamba abayimbi abamu ku bataba abayimba obulungi ba Vyroota bayimbi no bato to abali eri mu generation yenkana andi kati mwe muli ba big 3 era tukiriza bano bato